Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugyegatteko gwatanabagyegattako nyiga kaalo edyako osobola ogyegattako kijja kuba kirungi nnyo ng'ogyegasseko n'ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero abaana abawala wamu n'abakyala mbaleetedde eddagala erigenda obbayamba ku nsonga yammwe eyo ey'okufunza nga mukitegeera mu nsonga yammwe ey'okufunza oba ey'okwekolako saaviisi wansi nga mukitegeera. Njagala omukyala weefeeko weekoleko saaviisi bulungi nnyo. Kati olwaliro nkuleetedde obugenda okuyamba oba eddagala erigenda okuyamba okwefunza ofunde bulungi nnyo ate mu bwangu. Bukola bulungi nnyo, bufunza ate mu bwangu obw'ekitalo. Oba olaba buyitibwa cloves oba tubuyite bu cloves bwe babuyita bwe batyo cloves oba bu cloves bulungi nnyo 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 nga woobulaba bulungi bufunza mu bwangu bulungi nnyo nnyo gwe omukyala gwe wenna omukyala oba omwana omuwala obwo bwola bugenda kuyamba okwefunza. Babuyita cloves babuyita naye nga bulungi nnyo bufunza bulungi. Kati ngenda kuba nkubulira enkola gy'olina obukozesaamu mu nsonga y'okwefunza. Kati olina okusooka n'obugula naye oba obugula n'obugulira ddala nga buwererako ddala. Gulira ddala nga buwererako ddala wadde nze nkulaga butono mba ngezako kulaga nti mu Uganda mwe buli osobola obufuna. Kyobalaba nti ngula otutonotono musobola okulabirako ku ekyo kyembeera njagala obbalaga. Nze nfunayo tutono naye gwe oteekeddwa kugula nga buwererako ddala. Ekyo kiwulirize bulungi. Kakati wamala obufuna ng'obadde obufunye njagala ofune akasefuliya ngaako oba akantu konna akabakuli akantu konna. Womala okukafuna iwamu amazzi. Osobola okukozesa amazzi agookya oba amazzi agatookya. Tugayita agannyogoga gana galiho omu. Ekyo kitegeera. Kozesa agookya oba nga tegookya. Okitegeera saagala weesibe ogambe nti nakozesa gookya nti naawe okozese gookya. Njagala owulirize buwuliza kye njogera kye kibeera ekyo okusinga ekikulu. Osobola okukozesa agookya oba osobola okukozesa nga tegookya nga gannyogoga. Ng'ogajja mu kidomola n'oyiwa mu kantu ngaako n'otandika okusuulamu cloves obwo. Cloves nkugambye olina okufuna nga buwererako ddala. Kati bw'obufuna nga buwera buyiwe mu mazzi ago g'otadde mu kasefuli oba mu kabakuli. Buyiweemu nga buwerera ddala. Kati nga bw'olaba amazzi ng'ago olina kuyoola buyozi kibatu ky'obwo cloves n'oyiwamu. Kati w'oyiwamu nga olabwe nti wembusuddemu. Womala obuyiwa mu mazzi ago g'otadde mu kasefuliya ngaako womala bikkako. Womala okubikkako funa w'obitereka bulungi nnyo. Kakati womala obitereka bireke bimalewo ennaku 3. Bikkako bulungi nnyo bw'otyo nga bwolaba embiseeko. Funa w'owummuze walungi mu nnyumba. Osobola okufuna owantu owalungi n'otereka. Buleke bumalemu ennaku 3 nga buli mu mazzi ago. Kugambye osobola okufuna amazzi oba ofunye gookya tewali buzibu, oba ofunye nga tegookya tewali buzibu. Okitegeera. Kale nkugamba nti oba omaze gafumbako oba tumaze gafumbako tewali buzibu. Gweyiwamu oyiwemu obuntu obwolabye omala ofune w'ogawummuza ogatereke. Gatereke ennaku 3. Ennaku 3 ezo bwe ziggwako gajjeeyo bulungi nnyo. Osobola okugasengejja jjukira obeera oyiyeemu bungi nnyo. Gasengejje bulungi nnyo ogateeke mu bbaafu oba mu kabakuli k'ogenda okunaabiramu kuba njagala ogatawaaza kye bayita okutawaaza. Ndowooza mukitegeera bulungi nnyo. Oba njagala oganaabe wansi. Okitegeera. Nkugambye gatereke okumala ennaku 3 nga cloves obwo butaddemu. Kati ennaku 3 we ziggwako gajjeeyo gasengejje bulungi nnyo gayiwe mu kabaketi genda ogatawaaze oba ganaabe wansi. Olina okunaaba ng'ogasonsekayo munda. Okitegeera onaaba osonsekayo. Kakati olunaku njagala okikola emirundi 2 ku makya ne kawungeezi. Bw'oba osiiba waka osobola okunaaba ku makya mu ttuntu ne kawungeezi ng'oganaaba wansi wokka. Okitegeera. Otawaaza wansi wokka.
njagala okikola emirundi 2 gwabeera akola. Gwatakola kikola emirundi 3. Tawaza ku makya, mu ttuntu ne kawungeezi. Kigenda kuyamba okufunda mu bwangu obw'ekitalo. Ogenda kufunda bulungi nnyo onaaba okikoze bulungi nga bwe nkugambye. Okitegeera amazzi ago gafuuka kkala singa onaba ogaterese nga mwebuli gajja kukyuka kkala gafaanemu nga bw'olaba bwe gatyo. Bw'ogatereka ennaku eziwera gagenda kufaana bwe gatyo nga bw'ogalaba. Kasona bwiwamu nga bungi n'ogatereka ennaku 3 oba 4 gajja kufaana bwe gatyo n'okusingawo. Gasingirawo ddala nnyo kisinzira bungi bw'oyiyeemu. Naye nkugambye olina okufuna nga buwerako. Efuna nga buwererako ddala ekijja okukuyamba ekigenda okukola amangu. Eyo ensonga y'okwefunza. Okitegeera nkugambye nti funa bukulobuzi obwo bulungi nnyo. Wamala obufuna, funa akasefuliya ngako kenfunye oba akantu konna k'osobodde okufuna. Okitegeera oyiwemu amazzi. Tugeze mu kasefuliya ngako oyiwemu amazzi. Osobola okuteekamu amafumbe oba agatali mafumbe. Ekyo kiwulirize bulungi. Saagala okwate ze kyenkoze. Kwata ekyo kyenkugambye. Osobola okuteekamu amafumbe oba agatali mafumbe. Kuba agatali mafumbe ate gakola bulungi nnyo nnyo. Agatali mafumbe gakola bulungi. Kati gayiweemu. Wamala okugayiwamu amazzi mu kasefuliya ako oba mu kantu konna, suulamu obwo bukulobuzi busuulemu. Nkugambye suulamu nga buwerako. Yiwamu buyiweemu nga buwerako. Kisinziira ensawo y'engeri gyezitowamu. Osobola okugulayo bwa 15 oba bwa 1,000. Okitegeera kati ojjukira babupima 10 ab'amaduuka bwe babeera babulina bapima 10 buba mu kaveera nga katini 10. Kati oyinza obusanga ewantu ewala nga bapima bupime. Ng'oli ayoola buyoozi n'agamba buno obwa 5, 3, 2 kati kyetaaga n'ogulayo nga bwa 1,000 oba 1,000 oba gumu kitundu. Kati womala obbugula butwale ewaka, teeka amazzi mu kantu buyiweemu. Yosobola okuyoola ekibatu n'oyiwamu amazzi ng'olaba ga kigero gasobola okukumazaako olunaku. Okitegeera yiwamu ng'olaba nti gajja kummazaako olunaku. Onaabeko ku makya, onaabeko ne mu ttuntu ne kawungeezi. Oyinza okuba okoze gawerako n'enkeera bw'otyo. Era onaabeko ku makya, mu ttuntu ne kawungeezi n'olunaku oluddako bw'otyo paka bw'olaba nti gaweddewo n'oddamu ate n'okola amalala. Nkugambye gamala ennaku 3 ogatereka. Wamala obuteekamu olina obutereka ennaku 3 nga buli mu mazzi ago 3 ku 4 ennaku 3 oba 4. Kati weziwera ennaku ezo bujjeeyo busengejje bulungi. Gyamu amazzi ago gasengejje gokka ge twetaagamu. Tandika okuganaba wansi. Kijja kuba kitaratibu. Kijja kuba bulungi nnyo. Ogenda kwefunza bulungi nnyo. Oddewo oterere bulungi. Onaaba okikoze bulungi. Okitegeera bugenda kuyambira ddala bulungi nnyo. Bugenda kuyamba okwefunza. Oddewo ofunde bulungi nnyo. Ojja kyewuunya. Okitegeera ogenda ogatawaaze onaabe wansi. Oganaaba oyingizaako munda. Okitegeera oganaabe wansi. Kigenda kuba kikuyamba okwefunza. Gagenda kuyamba okwefunza bulungi nnyo. Ogenda kuterera oddewo bulungi. Okitegeera tolinda kumala kuzaala okwefunza. Ekirungi noba nga weekolako saaviisi kijja kuba kikuyamba omwami wo okubeera nga teyemulugunya ng'akunyumirwa bulungi nnyo. Ekirungi weefunze. Bukulobuzi obwo bugenda kuyamba okwefunza bulungi nnyo. Onaaba obukoze bulungi nnyo. Kambawe WhatsApp namba yange. Ky'otategedde osobola okumbuuza ku WhatsApp nsobola okunnyonnyola bulungi. WhatsApp namba eri 07787 esembyayo 0 yeeyo WhatsApp namba. Ky'otategedde ku buno obukulobuzi osobola okumbuuza. Nja kuba nkunnyonnyola bulungi. Nja kuba nkubuulira enkozesa yaabo onaaba tugitegedde bulungi. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Mbaagala nnyo. Mubeere bulungi. Mweraba.